aba yeah nzize kupickinga mpapula z'obwa president nzize ku nomination forms zino nzize kunonya mikono 2 mu bayimbi bannange abanesize atera nkomewo yeah kuba nkuze kino myaka ejange omuntu yenna ng'oli mu kintu oba osobola okutekinga power yeah kasita okkiriza okukolagana obulungi ne banno so bayimbi bannange mwonna mbasaba mumpe obwesigwa sigenda batiiririra ate ngenda kukolagana nammwe bulungi yeah tulowooze nti nno omuntu agamba ye emmotoka gye bawulidde era ekasaha yamusikiriza okwagala okujja nze nina emmotoka nina ennyumba gye siriddamu nina ebintu bingi ukitegedde yeah naye nina n'obukulembeze mu nze abantu kye babuusa amaaso abamu abafunye chance ne bakolagana nange bamanyi so nzize nange abantu mbayo ku kitono kye nnina mu bukulembeze yeah ngalaba mumwe ngalaba mu bayimbi ngalaba mu media nzize ku nomination muli wana 2 nalidde dda ate yakyaliko tuli mu campaign tewali president kati naye kati munaku mbale nga tumaze okulonda ngeraku nda musuuti ya black yanze kulayira mbakolera ekijjulo makeke bwa president mukwano owakajja nazze kuba president gye natandikidde eyo mu industry mulimu royalties mulimu kola tunes mulimu governance eziri mundaawo mu UPRS waliwo ebintu bingi byetwetaaga okugatta ffe ng'abayimbi tubyetakingire over nga ffe tubyefugira okitegedde ate ng'ebintu ebyo byonna bwe tutalisituka bajja tutwala bajja tufuga so twagadde twetwale ntwale bayimbi bannange ng'ate tukolaganira wamu nga tukolaganya birowoozo byaffe ffenna sigamba nti nze nkeera ku makya ne ŋŋamba kyandibadde kiti oba bwe kiti so nzize kwesimbawo kukolagana na bannange kulaba nga ebirowoozo byabwe tubiteeka mu nkola eriwa bampa akalulu balabe tugenda kweyagala tujja kulima kasitampa akalulu tagenda kwesimba kuba president ate nzize already president aze kuwakanyanze webale nnyo kati awo firimu kenyume si kwepikira muntu nze nzize kukolagana n'abayimbi bannange jaswa kuba nti nga womanya embeera buli mbeera eba n'ekigibaddeko emabega naye nze nsuubira nti kati tulina kulwanirira unity tukuba abantu omuziki ate nga tukolagana okyali n'omukisa okugenda ennyumba enomalayo omwezi mulamba ng'okuba bivu oba wabweru w'eggwanga ogenda bikwasaganya otya n'ebyobufuzi nze navubako nalimako nakolako bakondakita nze dute gyeyita gye nkola ki gye ŋŋenda era wempeeba obuvunaanyizibwa bwa umma mba nina okukwata ate obudde mbudividingeko n'obudde bwaki bwa office era abayimbi kye mulina okumanya mufunye omuyimbi alina obudde kubanga emmere yange nagirima nja kumalanga kulya akasala kange kyanca nzije ku office so bayimbi bannange njagala tukolagane ffenna wamu kyekisinza okundeeta ngendo ze bagendanga eggulu zabaluma nnyo ensonga lwaki naye mwagala mujje mu office mutandike okugendangayo ndowoozayo ndowoozayo sagala kuwolereza ndowoozayo yadde giwakanya yo ndowoozayo okkiriziganya n'ekirowoozo kya King Michael nti nno abafuzeeko emyaka ebiri baveeko n'abalala bayingire mu ofiisi wekyandibadde olw'ensonga nti buli lwosaba ebbanga eddene mu kifo kikuleetera dimandi nnene ku byoba okozeewo
baba kubanja bingi so nze nsuubira nti savingamu wabanno nkola demokrasia mwagiwulirako gabamu ku ntebe kati nino liyekyangemu gabamu ku ntebe kati nino liyekyangemu gabamu ku ntebe kati liyekyangemu entebe ewooma gwe basuubiza myaka emeka abalonzi b'Bakampala tigituulangamu simanyi buwoomi bwayo nzize kulembera bannange tunyumirwe ate nabbakwasizaako kyensobola bbakwasizaako nange siri malayika naye nsuubira nti nga tuli wamu bwe tuba abangi tusobola okuba n'amaanyi neeyagala mukulike lockdown tunonye empapula tuze kwesimbawo ku bukulembeze tulaba nga kekadde naffe twenyigire mu bukulembeze naffe tugezeeko okubaako kyetugatta ku ttafaali erya indasitule eno bangi bakoze bingi era bingi bibalemye naye lwaki olowooza nti gwasobola si kulowooza nti nze nsobola naye nange kinkakatako ng'omuyimbi okwenyigira mu bukulembeze bw'omuyimbi Cindy n'abalala bangi abajjayo empapula ki ekikulowooza nti onobawangula kuba nzize kuwangula so ekisinza okundeeta kuwangula ate si kuwangula nti kuwangula naye kukulembera bannange tutambule bulungi saha mu myaka 10 gy'oyimbidde and plus kwakamu ku bukwakulizo bwa myaka 10 ki kyolowooza ekisobye gwe kikuleesa okwesimbawo teri kisobye wabula bakola structure gye bakola gye tugenda okutambulirako just tukolera mu nkola ya demokrasia nti akalulu kaba kazze naffe katutekinge ku governance Cindy badadi Andre bafina amasanyazi bonna bajja empapula ani gwosinza okutya agenda okuteekako akazito mukalo mbagaliza buwanguzi nga nawe yagala wangu Okay. Saha oli musajja musiraamu kimanyi abasiraamu bali eyo bali mu kisiibo mukadde nga kano ng'oli kunoonya akalulu lwaki osazeewo okujja ku lunaku lwe tutandise mbagaliza ekisiibo ekirungi nzize leero kubanga leero yebadde nsalesale nga sirinayo mukisa mulala gujja naye basiramu bannange mbagaliza ekisiibo ekirungi era abasobola okuntuukako nga mbawaayo akaceera akanaasibulukuka insha allah saha nteekateeka ki gy'otaddewo okulaba kyetuyita manifesto egenda okuwanguza akalulu manifesto yange empanvu naye campaign manager wange kirabiro oyo ajja kuba agitema mpolampola mu episodes toyinza kujja byonna n'obifunzafunza mu dakiika emu okay bayimbi banno ogambye mu interview emu nti nno be bakusenzeseza okujja okwesimbawo be bamu be basenzeseze Daddy Andre ne Cindy okyogerako ki buli muntu asobola okujja ate naffe tuli bangi buli muntu alina abamusarawundinze so buli muntu akozesa lake saha nga tuwunzika kowola bayimbi banno bakulonde bayimbi bannange mbasaba mumpagire ku bwa president ngenda kubasavinga bulungi tugenda kunyumirwa era mumanyi nga omanye ebya vibe tugenda kuba mu good vibe ngenda kumakinga sure nti tugezako kweunitinga bwetubadde tujjolera ekigambo kyetugambye nga tumalire saha ekintu kino genda kikwasaganya nti oli musajja mulimi oli muyimbi singa bana bakunoze mu ofiisi ebintu byogenda bigatta otya bagafuna n'omukisa oguli ako byennima nga president waabwe ngenda kuba mbasavinga paka ku mmere kubanga oluusi omuntu asobola okuba nga tamanyi byokola naye nga ate alina capital bikola ne capacity so tugenda kwongera buli omu okuyiga munne tubadde nnyo mu undercover tugambye tuze kusakira abayimbi nzize kukolagana n'abayimbi bannange